Katumanjulire moto assist management abasangi wannatetema kairo roundabout ya mwana mujimo basobola okudabiriza ennyumba zo basobola okusoleza abapangisa toddamu nakwemenyera abapangisa abasasula mu budde ate ayagala okuzimba essimu okuzino wammanga wammasebo bakakase assist management Uganda Limited bokulagana na tugenda kwesasa assist management Tanti omusolo gw'obumyu gwe guwe ng'abagula balabikako naye bantu mwe abakola emisomo gy'obumyu ddala lwaki mulimba abantu ebyo mbu waliwo omunakenya agula omusulu muli babbi nanoonya omunakenya ng'omunakenya alabikako kati nga muddayo ewe yabasomesa ng'ababulira omunakenya gwe yali agamba ng'akyalabikako alukoli afuuka alukoli. Showtime Music presents Aziza Zion live at Serena Hotel Kampala in Strings of Love concert. Saturday 4th November. Entrance is only 150k. Early birds are 100k and a table of 8 goes for 3 million Ugandan shillings. All tickets can be bought at www.quicket.co.ug. Strings of Love concert is powered by Arapex Style Adhesive, Stream Live Avenue, Capital Radio, Climax, Platinum Wellness Spa, Phenon, Galaxy FM and Maestro Studios. Come feel the real love with the king of guitar, Aziza Zion. abeera ayagala kwonoona kintu kyo. It's called bastardizing the brand. Yeah. Oli otya Eddy? Nze siba na buzibu. Lwaki twasemba okubeera wano ku show eri gye twakolera ku Yaya. Batu bakwata wansi ne waggulu. Naye ne mbagamba Eddy nga tayagala kumanya. Twayogera ku kiko. Twali twogedde ku Bebe ne Kamiri. Nangaye Eddy tayagala kumanya. Eddy nga teyeetaagira ddala kumanya. Singa abantu abanneebaza byenkola zaali ssente nze buli lunaku singa mpeza akakadde kundi eno eweddeko kola bot owedde ekola kuva jjo andabe iweddeko muwala jangu muwala oyo nno nina ssente ze naye ndowooza bw'anaaba agenda ewaabwe mu nnaku enkulu alizirya. Sisite boni. Abo bajja buzi. N'enninya basi. Eno power bank mutabani wange yagiraba n'agamba, how do you feel when your dad pulls out a golden power bank? N'ozimba. N'omanya nti omwana ali ku kituufu. Neewuunya mwana kubeera so creative. Golden. He's so creative at throwing around words like the dad. Mwana mugezi. Anyway, welcome to yet another edition of Kasuku Live. Tulina abanala. Bogerereko wano. Kano mujja kunzikiriza kansoke nkakole mu luzungu. It is with a lot of pleasure and humbleness and pride at the same time. Yes, Uganda has a lot of YouTube channels, but one of the best money remittance apps called Nala. Nala is N-A-L-A. Yeah. Has joined Kasuku Live. So the best thing you want to do, if you are sending money to Uganda, do one thing: go to Google Play Store or to iOS Play Store, Apple Store. Apple Store. Download the Nala app, and you will be able to send money. What Nala has done is that they've cut out a lot of the middlemen. Yeah. You know, in money remittances, there have been so many middlemen, and all these guys keep chopping off some money. That's making the sending of the money expensive. Nala has done away with all of them. Currently, you can send money to 5 countries. So if you are Ugandan, yes, you can send, and some other African countries. But let's concentrate on Uganda at the moment.
Nala has the best rates. The other thing is, what the competition does, that Nala does best or better, if I'm to use some little English, when you send the money, there is an option for you to put a message and say, Kasuku, 50K is for Sendi, 30K is for Jenkins Mukasa, 20K is for Batu Badru. And that comes along with the money. Message. Yes. So, yes, thank you, Nala. Thank you for coming on board. Welcome aboard. Guys out there, Ugandans and all other Africans, please support Nala. And it's very simple. Just download the app, put in your details, and you roll. Yeah. I'll switch to Luganda for the benefit of our people who can't understand the English language or who love to listen to Luganda. Yeah, batulaba Kasuku live. Fetuleta bipya, tuleta birungi. Yeah. Kati Nala company ewereza sente ka. Abantu bo bajemu. Okiraba oba birthday, oba kufiirwa, oba ozimba, gwe kyonna kyokola. Nala sofa be balina rates ennungi. Bingi bye bakola, abalala bye batakola. Naye ekimu ku bye bakola ebirungi, bo bw'oweereza message erinaka waliko ekuteerawo nti teekako message sente zaaki. Kati oli bw'aziraba n'amanya za bbiya, za nkoko, za kugula mataffaali, za kusasula rent, si kufuna sente. Omanyi waliwo olumu ekibaawo Kasuku ali Bulaayi n'aweereza sente, kati gwe bw'oziraba n'ogati Kasuku ampaddeyo. Waite eddakiika 3 omaze okuzisaasaanya nga Kasuku akubira akugamba Waako maama omutwalo nga gwe tekulina kuba tekuli kuzo. Okitegeera? Naye nga tewamaze dozigaya. Ekigambo kiri Nala nga bw'okiwulira batwegasseko Kasuku live tubawagire. Kye bakola kirungi bakitegeera. But I want to thank everybody, sponsor affair na ba Wamato Estates Management, abo bo balabirira properties zo, bakunganyiza renti, ennyumba baziddaabiriza bazirabirira ne zibeera in shape. So kwa ina farm, ina budget warehouse, ina nyumba za apangisa, byonna estate yo basobola kwenda nga bagirabirira. Bo buli mwezi ezo bazikuwa ye nafaafagana n'omupangisa. Yamanya. Tulina bannaffe aba online business abakuyigiriza okulaba osobola otya okufuna ssente ng'oli ku kompyuta yo wano. Abo aba online business tubeebaza. Abo mbaagala nnyo kuba ekintu kyabwe kye bakola kirungi. Omuntu aba n'omulimu omulala gwakola naye bw'addayo eka ng'afunyewo ka time. Kwata laptop, genda online, kolayo ky'okoze, genda weebake. Ate waliwo n'abantu abatravelinga. Omanyi enkulaakulana erina ebintu ebiri strange. Omanyi nti abantu babeera ku train for 2 hours from work to home. Essaawa ezi biri oba essaawa emu. Awo bagamba abantu basinga olabira Kasuku live awo. Anti oli alaba that 1 hour. Omuntu alaba episode number. Okiraba nekimukuma ng'ali alaba. Abantu batulabye Eddy. Abantu balabye Kasuku live. Amazima gali nti nze sitoma. Abantu mumpagidde ge mazima. Ate n'akajanja ne bakasala. Omanyi kye nasinga okwagala ku bantu nga Bakasuku live. Bantegeera n'enkola gye nkolamu ebintu byange. Akajanja katini nnyo. Kajanja kakuba essimu okuwa endowooza y'ekisiru oba gye sitakusabye baakasazaamu. Waliwo nakyazaako gaayi yali oba bano bamaseeka. Oli nankubira Kasuku ze ndi mu Katuliki. Mbadde njagala nnyo kye namuga unsubscribe. Genda. Tonfuga bwotyo. N'agenda. Yankubirawo nanga munaye Kasuku nsonyiwa amanyi biki ne mugamba maani. Mwe mubeera eyo naye tomanya haso yeeno na kiki kye tukola ki. Kati ekizze bw'oba tokyagala tokiraba. Kireke olinde ekirala ekinaakola ki. Ekinajja ate si mu bubi kuba mujagamba nti neeraga si mu bubi. Ekintu kimu ge mazima. Ekintu ekisinga obukulu mu bulamu ekyagaza oba ekitaagazisa abantu baffe bangi, they are not real. The most important thing, be yourself. When you are yourself, abantu bajja kujja agambe kasendi ako kepanka. Gosigalewo agamba akasajja ako kantama
osigalewo agambe kati lero bakoogedde kuki gwosigalewo oluvannyuma n'agenda okkizuula nga actually Sendi ye bwatyo bwali kati that person will decide to hate you the way you are or love you the way you are or you will agree to disagree. Ekisinga okuleetera abantu baffe abasinga obuzibu ate kino kigenda n'eri ba YouTuber they pretend to be what they are not. Ontegera oba kyeŋŋamba n'agezaako mbw'akolera abantu basanyuke. My friend tosobola kusanyusa nsi gimalayo era nze abantu mbabuulira gwe beera bw'oti gwe beera kyoli nti kasuku oli bw'oti osigale bw'oti n'abadde takwagala ajja kwagala olwa consistency y'embeerayo. Olaba abantu baagala omuntu nga musiru oli n'amwagala nti oyo omusiru nze mwagala nti lwaki nti obusiru bwe bwalubeerera buli lwayagala okuwulira ku ky'omusiru ng'awo waagenda. Waliyo abaagala ab'amagezi okitegeera nga buli lwayagala okuwulira ekyamagezi awo waagenda era kyasangawo. So yes, thanks for the love. Tugezaako tetuli batuukirivu naye ng'ekintu kiri kimu akajanja ko kitegeerekeka munnayuganda omutuufu naddala omuganda omutuufu ye waakajanja but move slowly. Having said that, we appreciate positive criticism. Naye bw'ovuma tekikuwa immunity. Nze abanvuma era ekirungi kwebali okwo ku channel nze buli anvuma kasita onvuma nti olinga amagundi gano nga nkuddiza ate ekisinga ku magundi ge wanvumye era mu comment babaamu nze kasita oŋŋambako bw'oti bwe bwakuwa ekyennyukuta ennya gwe ng'omuwa kyassatu butereevu nga kizitowa butereevu okitegeera nga tugenda ninako ngamba ogambe positive criticism nnungi naye waliwo abateesa ebyekisiru okitegeera. Let us be guided. Abantu abo abanakunaku abo who are short of what to do idiocy tate platform ente tubaagalako this platform don't do it. Waliwo ekizibu ekirala ekitera okubaawo oli najja n'agamba wayogedde bubi comment 6 ne ziddako nga zigamba kyewayogedde kituufu nnyo kati you are left wondering. Nze kasita kireeta mu mutima mulungi simulinaako obuzibu kuba buli omu alina endowooza ye naye kasita otandika okwagala okuvuma nannyini channel wazabbanga son of namukasa oba omuleesi anyway now tudde tugenda kwogera bumyu luli twayogera nkoko abantu abakuwazi offer wabalaba baga Eddy addeyo mu nkoko tugenda muyigiriza kino addeyo tugenda muwa kino saagala kuyiga mwenna abalaba episode eyo ey'enkoko ofa zammwe munkolere ekintu eki mumpeeyo nkalu gwe bw'oba oyagala kunjigiriza nkoko nga kigenda kutwalira emitwalo 10 mpaaka egi 5 naawe osigazeeko 5 enkoko I can only get close nga ziri wa neighbor short of that kwata mutwalo nga nguwa mukyala wange ng'agigula nga njirya I can never ever get close but ebigenda maaso mubeera basijja byogerako lwakuba waliwo ate abaana abasaze akantu abaana basalaasala omuntu bwange waliwo kampuni ebadde erina ebintu byegamba simanye ekulundira enkoko byakoze bitya yafunye obuzibu ne bagiggala abamu bagamba bo bannanyini kampuni bagamba babagadde abantu bagamba bano beggadde ne badduka ne sente kati oli yazaza akantu kange n'agamba Sendi yabagamba enkoko zirimu ababbi mukirabye bannange wali togamba bano nze nali ngamba omuntu alunda enkoko naye bano baŋŋambye nabo balundirako obadde obasasula ne bakulundira enkoko. But how is that? Akati mu byonna nze
nabasomako nentya nnyo ng'amagoba ge bakuwa simanyi bwe bagakola but that's a story for another day. So kati wali twasemba ng'otugaye nti kati ate ekyenkoko kiwedde nkomawo n'emboozi yaki yobumyu kati ova mu nkoko kati nva mu nkoko ngamba ebyo mbikoze eki mbimaze noonya agula kamba we recap omubbi omanya abantu abali mu nkoko abasinga babbi sikimenyawo babbi kakati omubbi eyasembayo ntunda ofleya actually ofleya ezasembayo ndowooza nga 30 bazisala waka nemuzirya. I think I was so fed up ndi gye byaggwera nga saagala nakumanya nti kutunda nga mbikoye kakati you can't believe ebintu byonna bye nagula ebyebbeeyi drinkers feeders biki byonna tewali na kimu kye nasobola yadde okutunda mu siringi 10 ku bintu by'enkoko nekyoguze $50 tosobola kitunda yadde $1 when you are fed up with it. So lumu nakeera nembikuŋŋaanya byonna nempa bakuŋŋaanya kasasiro nembawayo $1 egi nembagamba awo saagalawo kulabawo kintu gasiya yenna nebamyola nebamutwala ebiyumba ne babyera newasigala nga wali clean. Kakati banaye abantu abasomesa emisomo simanya busaanyi simanya bumyu simanya byennyanja fish farming simanya biki lumu omuntu ajja kutabuka be omuntu asomesa omusomo eŋŋumi egi agwe wali bwe yali bamusiraamu kwolwo tuli tumuteekayo buteesa. Sisita wange omu bamuyita Dora Nakibuuka Sebudde yafumbirwa Haji Karim Sebudde she's a very streetwise person, very hard working. Fe waffe teri bantu baddo fife, now we are very hard working people. Family of very hard working people. Naye Dora yatusingako nga tugamba timumanyi waliwo obumyu mulekerawo okuddamu ebyo simanya nalunda enkoko kati ekiriwo bumyu bwe bufuna konze engamba sidda mu bintu ebyo nga mukyala Sendi kadi wagamba tiyajja kubuyingira obviously nze Ministry of Finance ye oyina oteekamu nze nkola akugamba nti bebi gwe tofaayo nze kankibeemu mpa ssente nze kankibeemu agenze omusomo agusomye babiteekamu n'omusomo abakola ebintu bamanyi kye bakola ngenda okuddayo eka oba naddayo saawa meka ku olwo sijjukira nga waliwo ssebo akamyu roasted bakakutegekedde wano kamyu wano salads wano bakubye oba mayonnaise bamugasemu ba tomato sauce some sauce kwegamba plate erabika bulungi ekyamazima nga kawooma akamyu otegeera omugatekawo embeera eyo nga nti omanyi kye tusomyeko teri kifunanga kamyu buli ekikaliko bakigula Sheraton and abantu abo bakola ebyo ebintu badropinga amannya Sheraton egula simanya kilo meka ez'obumyu every week. No question asked. They buy whatever you take. Waliwo abasajja bana Kenya bagula omusulo gw'obumyu ompulira bulungi ekidomola oba $20 ng'olwo bumeka obufuse
obwetaago owesa ekidomola era kakati ate obumyu bulungi simanya bubeera buli we butuula waba flat kakati naye nga mulimu obutulituli so pupu waabwo ayiringita bwati bw'ayiringita nga bw'olaba gatene y'amazzi omusulo ne pupu byonna bikola ki biyiringita kati mu gatene y'amazzi urine n'agenda n'ayiikawa mu kidomola kati omwana najja ayisa mbuyisa keeyo bwati maniwa naye bamugula west ow'obumyu and ekirungi abaana babwagala nze am a man of a big family luli ku nkoko walina abakozi bangi wano wetagawo just n'omuntu omu n'obutabaawo we can handle olwo mukyala Sendi kaddi wakunnyonnyola anyinyonnyola addayo ku musomo ogwokubiri jjukira wano walidde ekkamyu otandise obbayinga idea omusajja abapika ogwo omusomo bo we bafunira simanyiiwo naye kwolwo akomawo nga bakafumbye bulala dolina lyaba kaali grilled okitegeera ku luno ndi akali fried akamyu keeyongera okuwooma teri kintu kibi nga basajja bafumbo kukola bintu nga tusanyusa bakyala baffe kwegamba olumu gwoba tokibayinza oba tokyagala naye munno bwakubeerako nakikusomera abakazi balina akakodyo abasajja bali kambabuusi abakazi bakola akantu bakayita pirotooko bagamba ayogera ebintu at a certain moment where you okutegeerako kutono nnyo where you are very vulnerable nagamba olaba bino kati byenkusaba ssente nga tolina just imagine ntundayo butunze ebidomola by'omusulo gw'obumyu mitwalo ana ate oba nawe bw'oba oyagala nga oba ogamba mbu tolinaamu za amafuta nze nja okuba nga nkuwaayo teri musajja atayagala kigambo ekyo kukiwulira buli musajja ekyayagala okikiwulira nti omukazi bulijjo gwoli nti gw'omubankrollinga n'akugamba nagenda kukuwaayo nze nja okukuwangayo ng'ate nga tikyetaagisa ki nkolera budget. I don't remember the actual money but I spent money nga nkolera budget nga ndeeta omusajja n'omusajja wange omuzimbi wange mubazi akola ebintu bingi webusega awo bulenga bamuyita Kizza Christopher Kyaddondo nga muyita nga mugamba mbaliramu njagala kiyumba tuddayo waggulu wali awali enkoko njagala ozimbe nga bagende waliwo gye bagenda gye buli formula yemu copy and paste nga bapima nga bajja bazimba biyumba teekako obutimba kati obumyu ssebo buli modern ennaku zino olina okusaako drinka kakombako lulimi amazzi negakola ki negatonya nga byonna bikolebwa in the region of about million ndowooza nga 7 initial. To you it might sound small money, to some of us that is not small money. Nga babuleeta abaana nga basooka babwesookaawo buli mwana atuumayo akamu erinnya buli mwana kano bakayita gundi kano bakayita gundi kano bakayita gundi kati nga family yonna egetinga into the euphoria y'obumyu ebintu byonna kasita family ekiyingira omanyanga nti awo kati owedde because n'ow'emyaka 6 olumu yajalaga dadi anti kakati simanya Annabel yeetaaga pamba ate alina pamba mutono owulira omwana w'emyaka 6 bw'asaba pamba wakamyu because olina okugula pamba omubugendako pamba
kati obukolera we kanazaalira okitegere kyonkwadde kyakulabirako olwo omukulu takyajja abaana be bajja 6 year old yajja because Annabelle ke kamyuke otegeera engeri ntegeera bulungi obuulyawo the art of manipulation w'emyaka 8 najja n'akunnyonnyola ogamba n'owulira nga muli okitegedde famire yonna ekirimu ng'obumyu butandika kuzaala wabula butwala ssente. Nina mukwano gwange alina restaurant nga ngendayo amugamba wayi nina obumyu naye farm manager wuuyo mwogere nga mukyala Sendi kadde watandika piiki kale kakati oba okagala kali dressed oba tekali biki ng'olaga nti I buy rabbit meat every week on Thursday njagala kiraaga naye omusajja yagamba ayagala kiro ng'eri dressed ke kamyu akakoze eki ke basse teri kintu kiwewukanga kamyu akamyu bamala okukatta n'okajjako eddiba ne baka dressinga ndowooza kenkana ng'ekikonde kino ekiki akamyu kantu ka bupumbavu nnyo kantu katono okufuna akamyu akakiro 2 nkuzza emabega obumyu nze we nakulira edda nga obumyu awaka omuntu agenda ku ttale n'anoga akafumbe n'amuleeta n'amusiba ku kagwa n'oteekawo obumyu ne bulya. Buno obumyu bw'ennaku zino ssebo bulya greens bulya n'emmere enzungu sort of pellets akakutiya kalina okuba kali wali twagala buwere so eno bwe buzaala eno bwe bagula obulala bateekako bamaakinga ku nzigi nti ate kati bwe buzaala okufuna breed ennungi tokkiriza kubeera nti ate buno bwezaalamu tebuproducinga bumyu bulungi kati olina okunoonya enkazi oba ensajja from another farm nejja emeetinge na buno obukazi bwolina wano. It's not very straightforward. Yeah. Nga tulunda naye wano w'omutima gwange nagamba nkoma ku ki financing siteekamu emotions yakufa ne involvement saateekamu nze nga ndi ku kimu meka nga batandika kuŋŋaanya musulo sooka otuweyo tugule drum tugule ebidomola nga bagula ebidomola nga 10 tuweyo kusere tugule drum genda okulira ekiwunya konze tuli ku kiki ekigenda maaso tyanti omusulo gw'obumyu gwe guwunya ng'abagula balabikako naye bantu mwe abakola emisomo gy'obumyu ddele lwaki mulimba abantu ebyo mbu waliwo omunakenya agula omusulo muli babbi nanoonya omunakenya ng'omunakenya alabikako kati nga muddayo ewe yabasomesa ng'ababulira omunakenya gwe yali agamba ng'akyalabikako alukoli afuuka alukoli kati buno omye mwali mubugula ku ye kati ye afunamu wuki ono ow'omusoma asomesa alina obumyu yabaguza atunda ne wano wakutegesa omusomo buno bwe mulya kati nganze bwe bandeeterangako enyama gye bandeeterangako eka abassebubwe bagireetanga ng'olwedde babufryinze oba babugririnze kati atunda. This is my thinking
oli akola faamu y'obumyu nga tebutunda n'ategeka omusomo okitegeera n'ayita abantu kati bwe mujja obviously any normal human being will want to experiment n'abawa sampling abaguza bagula buguzi bagulanga kati bwe bajja abantu ng'ana bwe bumyana sooka olindeko bazza abantu 5-6 mu musomo oli n'agamba akamyu ate kanene kenkana oba katamu emirundi ena pa bifi 4 ng'oli agamba likifi 2 okiwulira ogwo kiregeza akatunze 8 ate busaladi bwateekako naki ne kasoosi wali mu kasashe okitegeera kati ye nga atandika kunyumya bumyu bukola ki bufuna kati naawe wano ali mu musomo olaba nti tuli 5 olaba ffenna tulidde kamyu akunnyonnyola agamba manyuwa bamugula kati gwe owunyirirwa omusulo kumbe temulina agula ng'agula alabikako kino nja kugamba abantu 2 be nnafuna baatwalanga gwa bwereere omusulo bwe nagoba yali aŋŋamba ti nze ngumutwalire ewuwe nali musa era tobeeranga eyo n'olunda obumyu mwabakola emisomo gy'obumyu muli babbi muwudiisa abantu you give wrong information jogedde bagamba abasajja abakuba cacu muli babbi kyeyini y'enkoko bwebanga erimu abantu 10 bointeractinga nabo bonna babbi 95 babbi abatali babbi they are very heartless, they don't care, they don't mind. Kakati munnange ntandika okufuna obuzibu n'omusulo ogunya maniwa yeeyongera okuwera. Nze naweza ensawo za maniwa nga 6 awaka eza west y'obumyu. Akati nfuna lumu guy alina pick up sijukira kye yali ayagala kamunye mukyalo ewaffe. Ne mugamba ayite ekitende nabye njagala okuteekako nendagira ne bateekako obukutiya ba west at least babutwale wa mukyalo naye bwe mpimamu ate namuteeramu ku mafuta kwega ndi n'okutwala manure mukyalo. I had to put in fuel money. Akamyu finally tutuuka moment egamba nti bukuze tutunde. Owa restaurant yesijja munenya is a businessman and is my friend. Yenga agamba kira ajigula emitwalo eki ebiri. Akamyu bagenda okumala okukatta okajjako eddiba biki jamu byenda kola otya salako obugere biki kali mu grams 7 grams 8. Akamyu kalabikanga kanene wano naye ekisinga obunene biba byoya byakamyu byebisinga obunene era kyova olaba nti akamyu bwe kazaala ne bwoba okateeredde mu ppamba kekunyulako ebyoya naye tebiggwako. Kwegamba okitegeera kyengamba nti olw'okuba kalina a lot of fur. Nebino ebyoya by'obumyu byo tebabitunda bisagezaako ekyo tebakiŋŋamba but anyway kitegeeza nga weetaaga obumyu 2 okukola kilo emu almost weetaaga nga 3 okukola kilo 2. But remember ozimba ekiyumba ogula drinkers n'ogula pipes n'engula tanka ate ebiri ebyenkoko byonna nali mbijjeewo nga mbikoze eki mbigabye n'ogula tanka then n'obanga akola engogo zino ez'amazzi ku mabaati
no creating awantu nti wano west egenda wano urine wagenda because bakukakasa mbu urine waliwo abasajja abanakenya abamugula okiraba. Rainy season yeyingirawo. Rainy season bweyingira nga keya yeetaaga okuba eyaki ey'amaanyi yeeyongera. Batandika waliwo akafudde, waliwo ketwerabidde. Manye obumyu bwe kaba kato ndooza kenkananga bwe kati kaba so small. Kino ekikonde kaba kamyu kalamba buba butono nnyo almost like a rat. Kati any slight mistake mu ppamba maama waako asobola okukeerabira okafiidinga. Jjukira obumyu era kivola abantu bakivuma abantu nti ozaalanga kamyu kayinza okubuzaala 16 14 but my friend okajjaawo 16 butuuka okukula. Kala obumyu bulina ekiru ekirala, you always live in promised land. Kazadde 16 soko twongereyo ssente bagaziyo ebiyumba kubanga buli kiyumba buli ka paddock mugenda mu bubiri. Kati n'okubamu awo kale zinogamba bakiike n'ekirala wano kya levels 4 oplaningira buli okitegeera nga noonya omusajja w'omusomo alabikako. Naye abantu mwabakola emisomo egyo lwaki mugikola wano ku beginning bwali mu action time ng'omusajja talabikako naabula. So obumyu nga omusulo okutugaba gwa bwerere west olinda ne wawerawo obukutiyanga 5-6 n'obukwata emmotoka nejja nebutwala mu kyalo. Kati nanoonya agula ennyama y'obumyu at a reasonable price. Otegera kyendega reasonable price nga bw'ogamba oli akugamba akamyu kilo 5 teri agula tebakulimba nga ali eyo n'agula 3 yabula. Kati kyenakola nakeera lumu nentegeka pate ewange nengamba mukyala Sendi kaddiwa nti njagala oyite olwokuba mukyala wange yali musiraamu nemuga njagala oyiteyo mukoddomi wange omwajje ngenda bagabula saagula nnyama nendagira ne basala obumyu bwonna nenkola rabbit lunch. Ku luno sakkiriza kufiirwanga ku nkoko. Wagamba katubweriire. Pate yali ku Sunday. Okiwulira? Ku Monday nempita omusajja wange n'amenyawo ebiyumba byonna obwaliwo obuto ne mugamba noonya abalunda bubagabire free. Nendyoka mbonaabona nakugjawo ki musulo ayagala bwerere. Ku luno sakkirizibwa kubbibwanga mu nkoko. Mbwate simanyageza omanyi waliwo yali agamba ndowooza breed gye mufuna yembi waliwo simanya ali eggayaza abantu bakola ebintu ebyo ebitategereka. Waliwo ali egindi abulina oli agamba abulina nga omanyi kyakola buli mwezi ategeka omusomo n'ayita abantu 100 n'abutta n'abaguza ennyama n'abubaguza ne mugenda nga ye waakolera awo ye waakolera mu musomo era kyenazuula ti abantu abo era kati nze omuntu yenna ayogera ku ebyo simanya nkoko bumyu koyogera erinnya eddene erya woteeri lumu njagamba tugende ffenna ku Sheraton andageko nga babugula andage ku cheeke ng'evaayo ba proof of payment ezo company kati naku zino zaava mu cheeke basasula EFT oba RTGS
andage ku proof of payment hadde bagikuweereza oba receipt gyateekayo okitegeera so abatulaba obumyu I wasn't lucky either naye bo saateekayo nnyo omutima because once bitten twice shy nali nkyalina effects zange z'enkoko era nga bwe nabagamba togezaako okulunda enkoko ge mazima obumyu it's a pet for boys kuzanyisa waka. Don't get tempted, don't be misled mbu osobola obbulunda for commercial purposes. No, leka abaana babulunde babuzanyisa. It's not profitable. Unless omanyi waliwo abantu abakola business ng'oyagala kufuga mukazi waliwo abasajja some weak men baba ayagala okufuga omukazi n'amugaa nti alunde obumyu kati nga ne sente aziteekamu not to make money but ayagala kwocupayinga mukazi abeere busy otegere kino ekyo anti wangamba oyagala kyakkola nti ye lunda bumyu kati nga ye tafaayo ng'alinga agamba nti miliyoni 3 zaateekamu buli mwezi tezimuluma because akumiddewo ki mukazi we unless that is your tact short of that obumyu nayo tebuli profitable naye ndwawo okulaba abantu abalunda obumyu like serious scale yeah. No, and I actually rarely see rabbit meat ne wakiti wayogera ne musajja wa gaucho ku menu yaabwe ya rodis yokuliko rabbit meat kira agigula ebiri ng'obadde oŋŋamba omusajjawo kati ng'olina okukwata obumyu naye bizinesi y'obumyu ate eyo oba ofuna n'ey'enkoko kuba enkoko evaayo ekyazitowa n'akamyu kamu tekaweza kiro ogatta obumyu obu oba mwe mwali mu buliisa obubi akamyu ekikasingako obungi oba obunene byoya ate akamyu ebyenda babijjamu olowooza lwaki omuntu omugezi tagenda n'agula mbuzi embuzi eyo ogiraba gye batuna 25,000 ogendanga n'ogigula wali lwakuba kati baabajjawo baalinga wali ku mbuzi ku Mwanga 2 Road nga bagitunda 25 nga kiro y'embuzi egula 1,000 naye nga bw'ogigula bwoti n'ogijjako eddiba n'ogijjako obulenge n'ogijjako omutwe n'ogijjamu ebyenda wasigala kiro 9 oba 10 kati awo nga sente zo zizza otya abantu bo bali abatunda bakusika eriyo ogenza opaakinze kawundo top new model nagamba mbuzi ya 35 n'osirwala ne weeteeba nkuwa 2 naga nyongeramu 5 musajja ogitwale novaawo ng'ozimbye ogamba mbu you are very good at bargaining kumba oguze kiro 9 ogw'embuzi era ekyo nakyo abantu nze nkibabuuza togulanga mbuzi ezo olina omukola ewuwo mb'ogula embuzi enamba etambula ogula gye bamaze kutta ogula nnyama noga njagala kiro 10 ez'ennyama nti ya mutwalo bagumu kitundu period naye bweweteeka mu kugula etambula oba muloosi eddiba omanyi kiro lezi zitowa lisobola okutwalako kiro ezi omutwe ne gutwalako ezi obulenge ne butwalako egi ebintu by'okulonda byannema ebintu by'okulima n'okulonda nabigezaako kko naye the only problem mu bintu ebyo they are people ababikola for several purposes wali abalunda nga hobby nga they derive pride nina ente 10 naye ayagala kubaawo ng'azirabako ne banne bagamba oyo alina faamu nnene kati nga wano input tagifiiringa pride ye kyaliko ye gyagoba nze yajjanga alinaawo alonda enkoko ziringa 10
Ezo zizeza. Naye yali atandise. Simanyi yali atandise bino ti. Enkoko tetwazigemye. Ne mugaa tokiddangamu. Eyo kuba twali tutudde ewaka. Omuwala omu n'atandika. Nti jjajja okumufuula bize tumuteerewo enkoko. Namugambira mu ddiiro ne mugaa enkoko. Nze ono ngenda muwa ssente n'ekiyumba tukireete. Naye saagala kumanya bya bizinensi ya nkoko. Kati bezijja. Jjajja asaana zino ez'emmanju ezitakula mu lujja ne ina ekiyumba kye mwe yaziteeka ziri 10 twamuleetera ekiyumba. Kati wayitawo ndowooza ewiiki nga 3. Mbu kati Isaac enkoko tetuzigeme konze tugeza atawo kati wali omaze okunnyumiza story y'enkoko. Awo veti yali anaatera okuyingirawo. Ne mugamba togeza kumbuulira bya nkoko. Enkoko nazikuwa funa b'okubiraba n'akuyamba ku by'okuzigema. Siyingira bizinesi ya nkoko n'omulundi n'ogumu. Actually jjajja mugenda muleetera na stress yabwerero. Mujja muleetera obulwadde bw'abadde talina. Ng'alaba obukoko bwe. Hajja kuyingira ekiyumba nga babadde mu 10 asangemu mu kamu nga ke kayimiridde wali ng'ate nako kakankana bwikati. Atandike enkoko kayi twaziriddeko Christmas wano. Naye enkoko Saagala. Business y'enkoko. Nze abantu basinga okuwa respect by the way mu bulamu. Kuba olaba nakafuna abantu bangi bampikingira idea y'okulunda. Kati kusa muyajja n'aŋŋamba oba ayina ente oba ayina gwalundirako ente. Isaac tufune ssente funa miliyoni nga 4 tugende tugule ente buno obuyano oba bwa mitwalo 5. Ndowooza nga yalina waabulayo ne mugaa boss nze nga simayo ebintu ebyo. Kakati kuba kati ente nina kyenjagala okugamba muntu. Abasajja abatunda ente abo balaba. Ate nabo si babbi balwadde balina akantu ke bakola. Bw'ogenda okugula ente eyo gye bazitunda awasinga baddira akate nga katono ne basuula ekisula mu pipa y'amazzi liteebi 2. Ente n'enywa amazzi epipa namba because galimu ekisula. Kati ne bagiteeka awantu nga waliwo akagulumugulumu. Bwe bagisaa wali akagulumugulumu kati gwe bw'obeera eno wansi n'olengera ng'akugamba nti eyo bihogo. Erukinga ng'ennene olw'amazzi geekoze eki genywedde. And remember erina amayembe agagize gati. Kati bw'olengera amayembe n'olubuto oluzimbye n'olaba bihogo. Nogati eyo bihogo ntwala bihogo. Oba wakagiteeka ku mmotoka n'efuka. Ali bw'ogissa ku mmotoka mutunulire ng'emmotoka ezisomba enti etuuka e Kampala wonna w'oligisanga ku main road ababawo amazzi agayiika. Guba musulo nga zifuka. Kati bihogo egenda okutuuka e Kampala nga yakafuka lita 100 nga kali bwekati. N'ogamba esi y'ente gye nnaguze eno si ye bihogo. Era gwe weetegereze ente ezibeera ku loole zonna zibaako initials. Kati wali w'ogigula nga bateekako initial IK. Nte yakasuku. Oba efaanana etya oba etya IK ku matu ES. Ogenda otuusa bihogo ng'eweddemu amazzi. Ng'ekoze eriwe. Ebintu by'abantu abali mu bisolo bintu bizibu nnyo. Kano ke kasembayo tuve wano. Kakati waliwo abasajja bali Nairobi eyo. Omanye Nairobi abazungu bangi. Kati baategekanga dog shows. Nga bwe twalinanga goat race wano bali bateekaga dog shows. Kati dog show ng'ebeera nnene. Abatunda baveti abannyonnyola how to treat dogs, aba crossbreed, aba traininga, aba security, the different types of dogs. Waliwo gyoleka wabweru ekuuma geeti, waliwo pet ey'omunju biki, you know, buno bumaltese obutono. Hakati Bannakenya definitely machazi Bannakenya beerwanyeeko naye omuzungu abali waggulu n'abayindi era Bannakenya okuggyako abagagga bali mu mbeera nti bo bakozi okitegeera tekiringa wano e Uganda. Hakati Bannakenya kye baakolanga
ng'oli agenda n'afuna embwayi nga bolaba embwa eŋŋanda wano n'agiwa canga ye walagi emmandule n'etamiira kati n'afuna keegi empya n'agiteekamu n'agireeta mu dog show nga buli asemberera keegi egira wap nga nkambwe kati omuzungu ava ku faamu yo oba Nakuru oba Eldoret n'ajja mu dog show aba ayitawo embwa nga nkambwe eyagala kuyuza keegi n'agamba how much is this ate abazungu beeri boogera n'oluswayiri yini yangapi nga gayi yeeramula bbeeyi ng'amusasula bw'amusasula ng'omuzungu bamuyamba nako basitula keegi embwa eri muli erwana nga bagiteeka mu Land Rover muzungu bava mu dog show ng'agenda ku wali ku carnival nga banywamu ng'amala avugadde ewaka kugijja mu mmotoka ng'embwa nkambwe canga kyagiri ku mutwe nga bagiteeka mu garage nga beebaka ku makya okutuuka ku mbwa enkambwe nga hangoova egiriko n'okugisemberera obusemberezi nga gira Sendi oyina ebiboozi badda nga wala gyagiweddeko omunakenya yabadde dogo show kakiteeka okumpi ne kyetumanyi nga boolaba omwoleso ng'omusajja yabadde atunda byatunda yayiseemu dda tosobola kuddayo mumulaba okitegeera musajja yaguzizza ku Sande lwe lunaku olusembayo ku Mande yakize mu bibye taliiwo omwoleso ne byonna ebintu baabigyeewo dda era kati mu dog show tebakyakkiriza kutundayo mbwa tebazitundiramu ogaba business card oli najja ku faamu yo ku time ye n'alaba embwa n'alaba obukambwe bwayo bintu si byangu naye abantu abali mu kulonda n'okulima maximum respect ekyakiwakanya ekyembwa njagala ng'oli Kenya saagala naliko Kenya njagala ng'oli Kenya olage dog show nga batunda embwa short of that please teweegeziwaza towakana tusiibule abantu until next time mubeere bulungi mweraba